All right, breaking news just in. National Unity Platform ewangudde akalulu k'obwa speaker. Yes. Kino nkyogedde nga mbeesinga ku ki. Of course we all know NUP yagenze mu kalulu k'obwa speaker ng'ekimanyi NRM esinga numbers era ne ssente zaakozesebwa era n'abantu baweereddwa ebiragiro. Oyo yenna eyagezezzaako kuva ku kiragiro kya NRM tasobodde kubeerawo. For example, Anita Among talabiseeko mu kulonda akalulu k'obwa speaker. Embiranyi oba okuvuganya kubadde wakati wa munnakibiina kya National Unity Platform amanyikibwa nga Paul Mwiru kosa nowa NRM amamanyikibwa nga Oboth kosa n'omukulu amanyikibwa nga Norbert Mau. Kyawunyisa nnyo kinnyamiza ate kitiisa nti results zigenza okuggwa nga Norbert Mau eyasalawo okwekutula ku opposition n'asalawo okukolagana ne Museveni mu nkukutu ng'afunye obululu 16 16 votes, nga Paul Mwiru eyabadde endorsed by the National Unity Platform afunye obululu 60 votes. Oboth yawangudde sigenda na kwogera zaafunye because bo babadde bangi. But why have I said NUP ewangudde? This is the reason. NUP ewangudde lwa nsonga ababaka abagenze mu parliament, they are less than 50, 50. NUP efunye obululu 6, ekitegeeza nti bonna ababaka ba NUP bawangudde. Obwedda abasinga tutya nga tumanyi tugenda funa ekyekango nga kye twafunye mu kanso y'emukono. Emukono babadde balonda speaker. Bakansala nga NUP ina 16 nga NRM ina bakansala 6. Byagenze okuggwa nga wa NRM awangudde. The same thing happened to a certain other district oba Nakasongola somewhere. We expected this to happen also in the parliament because these people all they are doing bafuba nnyo okulaba nga bakola buli kye basobola okuba nga bahumiliatinga, nga banafuya, nga bamalamu bannayuganda amaanyi, okulaga nti National Unity Platform si y'amaanyi. Era bangi nnyo bane batambuza narrative egamba nti NUP kye kibiina ekisinze okwanguyira Museveni bassebo ne bannyabo. Bukyanga tutandika kulonda speaker na deputy speaker, tewali kibiina ky'opposition kyali kiwezezza bululu National Unity Platform bwe yawezezza. Mu kalulu akaggwa 2021 National Unity Platform teyakeetabaamu era yagamba ababaka baabwe feel free to choose whoever you want. Akalulu ako kaalimu Jacob Olanya ng'avuganya ne Rebecca Kadaga kosa ne Ssemujunganda. Bassebo ne bannyabo, Ssemujunganda ow'opposition yavaayo n'obululu 16 16 votes, Norbert Mau bwafunye. Rebecca Kadaga n'addiira n'obululu 10 something, then Olanya n'awangula. Mukana akalulu ow'opposition Paul Mwiru afunye obululu 60 votes, NUP n'ababaka 5, which means bonna balonze n'abamu ku opposition ne balonda. Goal ya National Unity Platform eyagitutte mu kalulu kaneeno finally bagihitinze. We babadde balangirira nti Paul Mwiru afunye obululu 6, ababaka babadde mu audience oba opposition ne bakuba endulu ne bajaganya. Oli ayinza okwebuuza kati lwaki babadde bajaganya? Babadde bajaganya because logically babeera bawangudde okubanga muzze mu lutalo abantu bamwe bonna ne balonda. Kino kiba kitegeeza nti singa n'akalulu kali kamazima n'obwenkanya NUP n'opposition eri serious
abantu bandibadde bayingira mu parliament yawo era singa tebabalemesa bandibadde bateekawo embeera esobola okuwangula. Simanyi oba okategedde because kino kyawukana ne FDC weyalinga ebibiina ebirala byalinga bikulembera. Ababaka be balina mu parliament si bwe bululu bwe bafunanga. Eno NUP ababaka balina mu parliament basussizaamu obululu busussizaamu ne ku babaka balina mu parliament nti balina ababaka bali less than 50 bonna ate bazze babaddewo in person. Aba NRM abamu tebazze babyesambye. Ababaka abazze olonda babadde mu bisatu something. Ababaka abali mu parliament bali mu 500, which means over 200 MPs didn't show up. Simanyi watuli fena. So national unity platform omulimu gwekoze gw'amaanyi nnyo. We all know tuwazze mu kalukano nga tukimanyi tetugenda sobola kalangirira. Naye motive ebaleese omuntu omu yava n'agamba nti Museveni we yatwala obuyinza yalina okugenda mu DP ofuna abantu bajje akulembere nabo. National Unity Platform is trying to eradicate that. Nti wetuulira mu buyinza. Paul Mwiru, the fact that yesimbye okuba speaker n'ateekawo such a performance, this gentleman is a credible and certified speaker ataliko kubuuza. Amazima go NUP ku tofaali lyebadde etadde ku Paul Mwiru okumufuula famous ate mwongereddeko ddala. He's one of the most famous MPs mu parliament. He's going to be one of the most famous MPs mu parliament ey'omulundi ogw'e12. Okumuteeka mu kalulu kaneeno nga nabo bakimanyi tagenda kawangula. Golo yawe bagihitinze. Era it is going on record. Kigenda teekebwa mu byafaayo nti mu kalulu ka 2026 nga balonda speaker wa parliament y'e12. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri ku ludda oluvuganya ekya National Unity Platform kyateekawo honorable oba owekitiibwa Paul Mwiru n'owekitiibwa Nyakato Ansinansi okuvuganya ku kifo ky'obwa speaker ne deputy speaker. And you trust me, yensonga lwaki deputy speaker wa opposition ne speaker opposition bafunye marks nga ziri zezimu almost ranging. Kino kitegeeza ki nti parliament eno gye tugendamu eyinza okuba ey'enjawuloko ku gye tubaddemu. Lwaki parliament okubanga egenda performing ogirabira ku lunaku olusooka. Today has been the first sitting of the 12th parliament nga balonda speaker. Eri mwalaba ekyaliwo opposition Ssemujjunganda yafuna obululu 16 16 votes ku luno parliament eno okumanya ngenda beera ate more serious efunye obululu 6. Newankubadde nga tukimanyi nti bo baleesa ababbi oboth alidde owa speaker ne Thomas Tayewa alidde owa deputy speaker. Bano bombiriri mu mateeka n'amazima tebalina kubeera n'aba speaker. Lwaki oboth was listed among the people ababba amabaati. That is corruption. Ekyagisizaako Anita Among awo akasengejja oboth kabaka kamuwandudde genda kumaaniina. Thomas Tayewa, the fact that nti abadde akola ne Anita Among oyo naye kabaka muwandudde ate nga waliwo n'ebitandiso vaayo nga yeenyigira mu bubbi n'obulyake. Era abasinga bagamba Tayewa okubanga aweereddwa ekyowa deputy speaker kigenda gw'otaanya okunoonyereza. Oli ayinza okwebuuza lwaki Anita Among baamukwata amaze okulayira. Bwe yalayira bw'ati kiba kitegeeza ekitiibwa ky'oba speaker yita kyakirina. Awo aba afuuse normal person because ba speaker oba oli awo bayinza okuba mu mateeka balina immunity nga tosobola kumala gabakwata bw'otyo. So baamulinda kulayira ne bamulabisa. Tayewa tebamulabisizza. Kati alondeddwa nga speaker agenda kulayizibwa nga deputy speaker. Kiba kitegeeza abayinamu ka immunity aba agenda tubba n'ebinda bitwetokote. Bampita kali lugambo Promax Simple MC akategedde vuga video. Naye nga mmaliriza video eno
nsaba okukozesa omukisa guno okubasaba mwenna mwenna bannayuganda. Omwana gw'olaba ku screen awo mwana wa muganda wange. Omwana oyo alina ekituli ku mutima. Bambi tusaba buli muntu yenna muzira kisa ayinza otukwasizaako okulaba ng'omwana ono tusevinga obulamu bwe atuyambe. Abasawo batutegeezezza nti omwana ono ekiyinza omuyamba kiri kimu, kutwalibwa India bamukoleko operation y'omutima. Nkowoola buli munnayuganda gy'osinzira okuba ng'owakinga vidiyo eno. Bambi twegatteko tusobole okutaasa obulamu bwa munnayuganda ono. We all know government erina kyeyamba. Webanga esobola okukwata miliyoni 2 n'eziwa omubaka wa parliament agenda ofuna omusaala gwa miliyoni 40, ng'omwana ono yeetaga miliyoni 5 zokka okubanga ajjanjabwa. Tusaba omuzira kisa yenna asobodde. Bambi nkubira ku namba yange 0701 316 476. Tukwatagane tusobole okuyamba omwana ono. Taata we ne maama we amazima amangi gabawedde. Bakutte buli kye balina. Nti newe bakwata buli kye balina ne famire zaabwe ne batunda, tebasobola raisinga na millions ziwera 30. Neke babadde nako akatono kabaweddeko nga bagezaako okulaba nga basevinga omwana ono kubanga akyaliwo. Abasawo ku Heart Institute Mulago bagezezzaako kye basobola mpaka we bamurefarinze okutwalibwa e India. Munnayuganda ayina omutwalo, ayina ekizike, ayina akakadde, ayina miliyoni 10. Bambi tubasaba abagagga musasula sente mbivulu. Bannaye mutuyambe tutaase omwana. Tomanya ayinza okuba ow'omugaso eri eggwanga in future. Nja kusanyuka ng'onkubidde ku ssimu yange. Nebaza omwami yankubidde n'aŋŋamba nti omwana oyo nga we muteekateeka omutwala temumuwa mata ga nte. Yaŋŋambye nti omwana munoonya amata g'embuzi. Simanyi oba kikola medically. We're going to try to discuss it with the doctors nti gasobola omuyambako somehow nga we tulinda okugenda India. Nebaza abantu abakuba amasimu wege ne oba towadde sente naye ng'owadde advice. Bannaye naye nga kye tusinga okwagala ze ssente. Nja kubamba linze ku ssimu yange 0701 316 476 mbakwasaganye ne family tulebe nga tuyamba omwana ono. Kama Katonda abankomere.